Abakukuna bakulembeddwamu Hajjatiisanga Lukiya Nakadamu byoko okusatu wa Ssaabaminisita Peter Kuziiko ekitiibwa Joyce Mpanga ng'ono nnyina w'ekitiibwa Daudi Mpanga minisita w'ebyettaka mu Bwakabaka Nnaalinnya Sarah Kagere yasomye obubaka bwa Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II ng'asimye omukwano omugenzi gwa Zaamulaga okuva kitaawe Ssekabaka Edward Muteesa II lwe yakisa omukono. Ayogedde okulafuubana omugenzi kwe yanyigiramu okulaba ng'Obwakabaka buddawo nga ne ku matikkira ge Nagalabi yeetala nnyo. Omugenzi yali mpagirwa ddala mu nteekateeka z'okuzaamu Obwakabaka nga netulina okuserera mu nsonga z'amatikkira zonna. Asimye byonna ebyakolebwa amaka g'omugenzi Frederick Mpanga mu kuzza ku nnenjolo ya Ssekabaka Edward Muteesa II. Etawaana enteeseganya ne Pulezidenti Amin okwaba ng'enjolo ya Ssekabaka ekomezebwawo mu kitiibwa era ekyo kyatuukirizibwa mu April 2007. Omubaka wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Wabula Museveni omusomeddwa Nakadaama asiimye omulimu ogwakolebwa ow'ekitiibwa Joyce Mpanga gavumenti enejja mu buyinza. Angambye okubabuulira nti yatandika okutegeera mukyala Joyce Mpanga ow'ekitiibwa mu 1980. Awaddeyo amabugo ga bukadde 10 kuno gavumenti egasseeko okuziika omugenzi mu bitiibwa ebiweebwa bakoledde eggwanga ebirungi. Oluvannyuma wabaddewo okuganzika ebimuli ku ssanduuko y'omugenzi Embagombe basoose kuba mizinga 3 akabonero ak'okumussaamu ekitiibwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.